This is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Itana Jemba, Smanya Abayitani, Itana Jemba, Robin, and Vice Mayor Smanya, Prime Minister, Muntaging Mwagaro Wario, Nineri Nido Mood Wario, or we integrate and enquire into. Njera muwerinye pia era muri bubateze bulungi nnyo muri muwe ajadi tegera Robin Nabanja mwita ko video eno nga sina simbula de kigere njara montagingire Sabasumba wa Kampala omulonde Archbishop Paulo Semwogerere nino bakabwe nga sina tandika kintu nnyo njara montagingire Archbishop wa Kampala omulonde atanaweza wa demieze bili mu office Archbishop Paulo Semwogerere mwetaaga mu buwombe fukitafe mu Katonda kwetaaga ku video ne yalero kubanga na message njagala kuwa nga tonna gwa mbuzibu ngennaku zino bibiri nti bamala kwekona ne bajjukira jukira Museveni kakonka kukubo bekata kona magenda kakona amadda kati fenga amanyo kusigula obukonge tubusugulira ddala mu kubo ne bubaawo abantu ne batambula. All right, ndosanga sinatandika video eno njala kusaba okwenjawulo ntandike bwenti njala kusaba bannayuganda mwenda bwanga mu ggwanga lya Saudi Arabia abasobola okubanga mufuluma ne mutambulako mu nsi ya Saudi Arabia njala basaba n'obuwombeefu bannange era mutuuke ku embase mbasaba muntambuleko mugire ku embase waliwo ensonga gye njala munyambeko waliwo mwannyinaffe Buganda ffe abadde akola emirimu ku social media ku Facebook omukyala bamuyita Aisha Kama munammanyi Aisha Kama official omukyala oyo musoga ava mu Eastern Uganda bambi yafuna obuzibu era bwetwogera ali ku detention center ne bambi omukyala oyo mulwadde nnyo ne banna abala bayitirivu bali mu detention centers abangi nnyo bana Uganda. So nja kusaba embassy ya Uganda eri Saudi Arabia please mugende mulaba abaana abo mbera gye balimu naye nze ngenda kusaba abantu ba individual basobola okunyambako n'okuyaba na Uganda please mugende mutulambule detention center eyo obasibira abaana abo tusobola okulanga tuleskinga bana Uganda abo neze gwe nasobodde okuba nafunye obubaka obumukwatako ye mukyala gwe bayita Aisha Kama official bambi mukyala mulwadde nnyo ayafuna obuzibu bwamukwata era ali mu kampu eyo mutadde so yeetaaga obuyambi baana balenzi mwenna mwabasobola okuba nga mutambula 24/7 bambi munyambe mugende mutaasa omwana oyo ne bana Uganda abalala abali abawala beetaaga obuyambi abagala contactinga family zaabwe so mutuyambi ne message egende eri embassy ya Uganda mu Saudi Arabia please muyambe mugende mulaba abaana bangi nnyo bali mu detention center wa deportation center nga tebalina buyambi balwadde nnyo ate nga company zaabwe tezisobola kufininga out waje bali so bambi njala basaba n'obuwombeefu mugende naddala balenzi mwenna bali ku aba freelancers abasobola okutambula please mbasaba busabi n'obuwombeefu sisaba sitera nnyo kusaba abantu nengenda basaba n'abalenzi ababeera ku ba freelancers musobole okunoonya banna Uganda abali mu deportation center mutubule information ebakwatako kyetaagisa tusobole okumanya abaana bali kuki ne information ginafunye okuva ku muntu yankubidde ennyini yasabye muyambe ntegeeza abantu nti bambi omukyalo oyo ali mu mbeera mbi yensonga lwaki temukyamulaba ng'akola video yafuna obuzibu mukyala gwe bayita Aisha Kama official bambi keetaaga okuyambibwa akakyala akasoga akabadde kakola skits zake za comedy ku Facebook alina obuzibu so keetaaga okuyambibwa bambi so kyembasaba mwena bannayuganda ba freelancers mwenna abali mu Saudi Arabia muyambe abakyala abo muyambe mukyalo oyo ne bannayuganda abalala bali mu deportation center basobole okuba nga bafuna obuyambi so mutegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko. Alright, bwe nalinga sinagenda mabega wa mitayimbwa emikolo gitawumira mwemba sinatandika nayina omulimu gwe nali ntandiseeko olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda ebifu nga nafuna bamuzira kisa abasobola okufuna bannayuganda abamaze senior 4 oba senior 6 nga tebakyasobola kweyongerayo olw'ebyenjigiriza ebiri mu Uganda anenfuna mikwano gyange abasobola okuba nti bateekawo kampuni esobola okufuna bannayuganda okusomera ebweru ku miwendo emitonotono n'okufuna full scholarship ku bwereere era njala kubabuulira essanyu lingi nti ku bantu bonna bakontaktinga abantu abo njala baga nti nakafunako abantu abaana nga abawala 35 abakonfamize nti already baboardinga dda bagenda dda okufuna okusoma nga bamaze okubakolerako ebintu byabwe. Kampuni bagiyita Travel International era baga nti oyagala okusoma ebweru okusoma kw'omwaka ogujja kunatera okutandika so bw'obanga oyagala university oba college
okwetola ensi yonna mu nsi zino America, Canada, Europe ne Asia. Osobola batuukirira ne bakolera ku nsonga yo. Enamba gy'okusobola bafulira kuno ofuna information eri +4673484085 osobola bafuna noyogera nabo. Omuzadde ngoyagala omwana wo afune ebyenjigiriza ebituufu, bana abantu basobola okuyambako omwana wo n'asoma. Bwe nakola obulago buno nasooka nefunamu challenge nga nake nnyini abantu abampadde omukisa guno naye nga sibategeera bulungi ne final namale ne bategeera era abaana basinga obungi bajja kuba obujulizi later ng'amaze okugenda gye bagenda okusomera naye nga ekikulu kiri nti omwana wo batakyasobola kusoma nga takyasobola muwandolinga mu Uganda. Please try nga abantu bano bayita Travel World International era baga nti oyagala okusomera ebweru naye ng'ebintu ebisinga obungi byonna banoonya amasomero gasobola obbawa scholarship ebisigadde mujja bikwasaganya bo nga bo era bw'ofuna obuzibu okubawo wange nenkubuulira oba n'ombuya kye mbadde muteeseza nako kibagambye nendyoka nkuddiza obubaka nange ne bacontactinga nkugambye bacontactinge ku +4673484085 be bayita ba Travel World International kubanga mu Uganda okusoma ne bw'osoma degree mu Uganda tekyalina mugaso. Alright. Kati ekyo nga nkimaze njagala tandika n'ekigulalo kyaleero. Era ntumidde nnyo ku bannayuganda bwe ndaba bunyumira ekigulalo nti ntandise n'ekigulalo kino naye njagala ko oli munnayuganda yonna gy'oli wuliriza ekigulalo kino n'obwegendereza ennyo sinatandika information. Ekigulalo kyaleero kijja kwetaagisa abantu abalina ku RAM asukka 1.5 GB RAM mumpulirize bulungi. Uganda essaawa zino weyimiridde ekigulalo kirandise eri ku bunkenke eri ku bwerinde bw'otalabangako. Ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda bizibu nnyo naye ng'ate ababirabira ewala bagamba nti byandiddamu nga bwe byali emyaka egiri egyayita. Olw'ensonga tukulemberwa abantu betulwalowooza nti baasoma naye nga tebaasoma. Ekituufu kiri nti abantu bano tebaasoma. Y'ensonga lwaki buli kimu kye bakola kati kitandise obbalimirira era baswala. Mu kigwero gikyaleero kye ngenda okukola ngenda kikola bwe nti era njagala mumpulirize bulungi nnyo. Era nga mbazaayo kemabega mu myaka gya 1968 ne tuyingira 9 njagala bazaayo katono. Omumpembe Yoseriti bahabula tabayiswa mutano wakarekezi muzeyizedde ensi yaleeta asanga bisibe ne banne bwe baali balina ekigendera eky'okusiguukulula be baayita bannakyemalira mu Uganda baakolanga ebintu bingi nnyo ebyesittaza nakati bakyakola. Essaawa zino bamanyi nti bali mu lugendo y'ensonga lwaki bakyakola ebikolwa ebyesittaza mu nsi era banga ne social media waali bakola batya. Mu biseera ebyo abantu bano okujja mu buyinza bajja bakiruka okuva mabega yonna. Saagala tubeere nti tuggadde amaaso gaffe n'amatu tugaggadde tuleme kumanya biki bigenda mu maaso. Mu sisitimu egenda mu maaso mu Uganda tulina ekintu kye tulina okuyiga kiruwa nti buli mulaalo abeera n'ente ze. Ate ente zino omulaalo ono biseera bisinga abeera n'omuggo era n'omuggo olumu babeera n'embwa ezitambulira ku nte zino. Era omulaalo tatera kutambula bumu ng'ali mu ggana ly'ente batambula bangi nnyo. Abantu abaakolanga ebikolobero ne Museveni mu myaka egyo okutuuka olwo bakyaliwo. Abantu bano Museveni batambulizaako empiki ze bulungi ozeesa. Naffe nga bwe tukimanyi nti bwe tuba twagala okukola ekintu kyekimu twandikimaliriza nga tugenze mu kintu kyekimu n'ekyeyakola. Tetwetaaga nnyo kukuŋŋaana bangi. Munnayuganda ali eyo ng'okituufu oyagala enkyukakyuka. Musobola okwekwata ekibinja ky'abantu 10 oba muli mu diaspora muli waka ne mukola ekintu kye bayita surgical operation. Surgical operation eno Museveni yagikozesa okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka n'olwali akyagikozesa. Museveni olwalaba omuntu gwe yeekengedde yenna nti agenda kwemirira mu kkubo lye okutuukiza kyayagala okukola amugjawo mu ngeri gye mutasobola kutegeera nti amugjeewo. Mumula omuntu bagadi gundi banne yafudde yagudde kabeje gundi yafudde temwati eyo bayita surgical operation. As we speak right now naffe tuteekeddwa okukola ekintu kyekimu. Tetuteekedde ffenna kuteeka concentrating abongo waffe ku Yosef Tabasiba mutano wakale kyezinedda. Tuyina okukola ekintu kyeyajjaakola kye bayita surgical operation nga amapeesa agamu abazanya chess oba abazanya ludo oba abazanya omweso waliwo empiki ezirina okuva ku Museveni. Buli omujjako empiki emu Museveni afuna obugonvu oba obukosefu mu nkola ye ey'emirimu. Luno njogera Luganda sirulumamu ate ndumanyi bulungi nnyo kuba manyi nkwemwe muli. Kino kitegeeza ki nti Museveni si akwate mundu agenda akuba amasasi awa biragiro abantu bwe baawo okuwa ebiragiro bakola emirimu gino. Abantu bano tumanyi mumanyi bulungi nnyo abeefudde nti bava mu system ng'ate bakyaliwo. Ekyokulabirako
buli muntu gwamanyi nti yava ne Museveni mu nsiko waali akyakola tebakulya ssente. Abantu bano betulina okukwatako ne tubakolako kye tuyita operation eri surgical mpola olwo weakening omulabe. The moment you leave these Museveni servants rotating around, that means tuba tukoota mu Gaalumonde. Tetwetaaga gamba Museveni tugetu, no, twetaka surgical operation iningi yakozesa akakodyo Museveni ke yakozesa okuba mu 1996. Exactly tulina okukozesa kye tuyita surgical operation. Bw'oba ojja dictator mu ntebe togenda mu kulamba okuuzi, no, olina kukola kye tuyita surgical by process. N'otandika omugyamu buli peesa ly'omanyi nti libadde limuwa amaanyi. Kubanga ne bwe tuba tugenze mu bisenge mwe bakolera operations ez'abasawo ze bakola, obwo omukyala aba agenda okuzaala tebamusala lubuto lwonna nti baluyirubuluzeemu. Balina specific areas ze basala okulaba nti wano we basala wano basobola okutuuka ku mwana ne bamugyenga omukyala tafunye bukosefu bw'amaanyi. Ekyo tuyita surgical operations. Kati gana mapesa simanyi kale kayihura, simanyi tumukunde, simanyani salimu sale, simanyi muhozi kanyiruka, simanyani simanyi bano bakalago bani. Those are the surgical points which areas we must surgically maintain obojja kuwekininga Museveni. Nga yeche yakola gulugwe muzanyo gwe yakola. Ekigwaro gicha nabagandi kiri serious nnyo, kyetaaga abantu abalina obwongo obukola. Nkiddamu kyetaaga abantu abalina obwongo obukola. Mbagambye nti bwe tuba tuli mu operations mu theater gye balongoosa abakazi oba omuntu yenna eyeetaaga okulongoosa, bakola ekintu kye bayita surgical operation. Naye mbawa ekyokulabika nti omukazi oba agenda kuzaala ng'agenda ku cesarean, tebamusala lubuto lwonna kuva wano mu kifuba mpaka wansi. Balina specific area we basala ne bakolawo kye tuyita zero angles. Nyamanti wabosala wano n'okwata wano omwana ogenda mufunira omukyala ogenda mulumya agenda kuzaala bulungi. So nno ebintu bino Museveni abikola okuva mu 1996 nakati akyabikola. Akanya kujja pesa limuna limu najja pesa limuna limu temutegera gundi yafudde ekyo ne kigwa kubanga yaba alina ensonga lwaki yamugjeewo. Kati system gye mwalesi yatubapole nungi ne teri system esinga surgical operation okumujjako ebiwawaatiro mpola nga bwajja akikola. Guno omuzannyo yabadde agumanyi yekka, naffe twetaaga tumukubire mu muzannyo gugwe nnyini. Tukola surgical operation mukwata amapesa nti ne pesa lyasinga okwagala ne mulijjawo. Ne mukwata pesa ne mulijjawo ne mulijjawo mugendo. Kati singa mwajjawo singa pesa lebaita kayula lyavaawo dda singa tekyali bijambya kuba master planner. Ekitegera ekyo tuyita surgical. Tetwetaaga simembe kimbuba nedda gwe ali mu struggle ng'omanyi oli mu struggle musobola okukwata abantu kubye mu diaspora. Ne mutandika okukola strategies nti tugenda kwekomitinga kwani nti kugundi nti yo surgical tugenda mukolako surgical ne mukolako surgical oyo n'avaawo. Ne mukwata kugundi tugenda mukolako surgical n'avaawo. With the time mugenda kuweza myezi 6 nga wetakyali oba yadduse dayika as simple as that. Tekyetaagisa magezi mangi, tekyetaagisaamu science mangi. Ye kennyini abadde akitukolako okuva mu 1996 up to now akyakitukolamu. Ajjawa abantu omuko nabagambye information ya leero owemmeme entono n'omutima omutono totegana kujja ku information ya leero. Ekyo nkibagambye era njagala bategeeza nti ebintu bino oba fighting a dictator teweetaaga agenda wholesale, olina okubeera very focused nawe okwata kikyogenda okuzzaako nakyogenda okukola. Kota malaga mukuula mu ntebe tekiba kyangu kubanga aba yeetegekedde ebbanga. Ekyo nno nga nkimaze era njagala tumanye nti obukodyo ono omwana bw'azadde akozesa izo ze tuyita surgical operation since 1960s up to now, and he still does it kubanga buli lunaku atujjamu omuntu, bunaku atujjamu omuntu, bunaku atujjamu abantu abamugaso nnyo eri eggwanga mwe temukimanyi. Kati bw'oba teebereza okuba mu 1996 omusajja ono akola ekintu kyekimu yakajjawo bannayuganda ameka obuvunaanyizibwa okutuuka ng'eggwanga lisigadde mu bano bakimpe nkyevugire bakimpe nkyekubire okuba nti bakyakola ebintu bino. Kati nno ekyo kyekibadde ekigwaro gikyaleero njagala mu kitonde kiri very very special era mba musobola okisala mu kisala mu kiposting kino nzo nkyogedde. Ekigwaro gikyaleero njala kifundikiraawo nga mukitegere nti twetaaga surgical operation. Tetwetaaga ffenna kuyiwa ku kintu kimu tubere. No, we don't need to concentrate on Museveni alone. Abantu bakola nabo bano abo olina okukwata n'ojjawo no picking okitegera bw'opickinga no pickinga ono oba omumazi agenda kudduka buddusi
ne bwe tuba tukyalese bano bemuloza bamu babazi we bali basama okuteesa kubanga jjukira ne mu nsiko bakolanga ebikolwa ebyo nakati bakyabikola awo nno sigenda kulwawo kujjako okufundikira ekigulalugi mbagente ekigulalugi kyaleero kikomye wano era mu bali kukiwuliriza nnyo kansubire nti kibanyumbiramu kifunye bulungi nnyo ekyo nkimaze sigenda kiddamu kati ngenze ku video etandise. Mainly video yanere gina kubeera ngebesinze ku security alerts n'okubawa ebigenda okuddako byebiriwa mumpulirize bulungi njala mukwata empandiiso wepona ekitabo muwandiika ebintu bino bwe bituukangawo temugamba nti saabagambanga. Waliwo enteekateeka namutaayika Yoseriti bahabulwa tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleta muzeyizedde yali mukola naye nga sinagenda ye musi mukulu njala nkubuulire njala kubuuza ekikuteesa abantu ne mutuuma abantu amanya g'ekigando gabasoga nga abantu bwe banyalwanda kiki wagenza okulanga teriri busa kogwe kodeployinge musajja gwe bayita Samuel Beka muwonge mu State House nga kati ye interpretawo ayina okuinterpretingira oluganda olutegeere bulungi naddala mu programu yeyo muli mbulange emengo gyenkola olyoka otegeere engeri gye mugenda okudestroyinga mu Buganda. So no mukulu Samuel Beka Kabogo ali mu State House omupya ali mu kukyusiza Museveni mu Luganda lwenjogera oluzibwe ennyo nkulamusizaako nze nakutegedde dda emirimu gye baakuwadde era gw'omu kubali mu nteekateeka ezisaanyawo Buganda kyokka amanya g'olina weeyita Kabogo kumba oli musajja Munyarwanda. Museveni takyesembereza muntu atali Munyarwanda munne ate kino nkibabuulira nti operation gye mbagambye mu Kiggulalugi nyangu nnyo yakutegeera operation Obasajjika operation nyangu nnyo yakutegeera era njagala n'okugamba ne tulina omukisa ng'abaliibwa engo tuva munda era tudda munda tutya bano abantu obutasoma bulumu okuze butya munnange bagenda bepulesinga buli wa mubboke nnyini jjukira tebaawukana bafaanagana balingaga bisente bya 10 nabaga abantu bano bangu bakulaba enfaana yaabwe kyekisooka enjogera yaabwe eri arroganti ekyokubibasosoze ekyokusatu amanya gaabwe tegaawukana na gaabwe buli kimu kiba kimanyiddwa kati munnange mubapulesinga buli omu tubalaba tubamanyi we know where they stay we know what they are doing we know who are their relatives we know their families era tubamanyi. It's very easy to identify these people in their capacity, where they stay, their relatives and their families. So it will be very easy for us to identify who are they and where they are. Which together. So what we are being new. Mubatade mu police, we know they are there. Mubatade majja, we know they are there. Mubatade ministry, we know they are there. Areba faanagana. Omusajja afaananga mukazi alina hipsi, balina face ensobolokofu, boogera olulimi lwerumu, bajerega. Buli kimba kikola tukimanyi mujja kijja twanguyira nnyo than the other time bali ligimu zibaddeko nti ate simanyi ono mukyoli simanyi ono mulugwa batubuza neba mukafesa akamuke tumanyi ne arrogance yammwe na buli kimu tujja bategera kuba tubamanyi bulungi unayo muli yensobi gye mukola nodira ba DPC bonna bava mu ggwange tubamanyi faces abo tuzima ibijiba nodira ba DC tubamanyi nodira kati ba returning district officer tubamanyi bonna abadumizi bamanyi tubamanyi faces abo abana mwenna mufaanagana mulinga bisente bya 10 ne webuuza mwasoma ludda. If it's not the mentality you have, the cow mentality, what cowlism mentality, no gambo simanyi ba advise go ba advising. Even you can't camouflage. Ni mudira bwe kiyejo kyonna kimuleta mu kiteeka mu office nga you think you can't analyze. Ekyo mu kitulekera tujja kikola kote mufaayo. Ngenze maaso. Njala mutagingire bannayuganda bonna abava mu bitundu bino bibiri wammanga. Abasajja abasoga n'abaami abasoga bwepona abakyala abasoga n'abakazi abaganda nga mulina ensimbi. Nagambye video yalero ebesinze ku security alerts n'endala ezigenda okujja. Ntandise bwenti. Yoseriti bahabulwa tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde. Ne banyazi banne balina enteekateeka eno yatandika dda lwakuba mbadde temugimanyi kati kanjibanyonnyole. Nganzo munyonyofu eyanyonyola abanyonyofu abagenda okunyonyoka mu tulala abanyonyofu abakungaanira mu kifo kye bayita ekyabanyonyofu gye bakungaanira okufuna obunyonyofu mu nsonga zonna eziba zeetaaga okunyonyokako. Ntandise bwenti.
Munnange ebirowoozo omusajja ono byayina eri amawanga ganaabiri okuli abasoga n'abaganda. Omusoga yenna ng'omanyi nti oli musajja olina ensimbi, oli munnabyanfuna, oli munnabyabufuzi, ng'era oli musajja musoga n'omukazi omusoga. N'omusajja omuganda ng'olina ensimbi, n'omukyalo omuganda ng'olina ensimbi. Enteekateeka eriwo Namutayike yatandika edda ye y'okuddira abasajja abasoga okubafunira abakazi abanyarwanda abagenda okubamaliriza n'abakazi abaganda oba abakazi abasoga abalina ensimbi okufuna abalenzi abanyarwanda okugenda okujja okumaliza mission za Museveni zaagala babakoleko mu budde nga bukyali. Kino nno kitambula kiti nti buli musoga n'omuganda alina ensimbi be tuyita prominent business women and businessmen mu region ebbiri. Enteekateeka Namutayike yammwe yiino yawedde dda era mbeere begendereza nnyo mu nsonga ze mutambulamu. Ekisookera ddala bw'oba omanyi nti olina ensimbi zikuyitaba era nga gw'okyalinawo ojjakawogo ng'oli mu region ebbiri z'abasoga n'abaganda, njagala weetegereze nnyo. Munnange nazzi kuno nga ffe abasajja abaganda abasajja obuddugavu yenna nga tabaliwo abakazi era tabaliwo anzaalo. Ekyo nno kyabeerango mu mirembe giri egy'abajjajjaffe so si kati bwe tuba nti tufunye obulabe obw'amaanyi. Ono musajja kyekyokwekwaasa kyakutte nti agenda kutandika obbateega nga bateegera ku bakazi. Nkimanyi nti buli musajja ali prominent oba amanyikiddwa olina omukazi gwe watandika naye gwe tuyita first lady oba gwe tuyita omukazi asookerwako nnamba emu. Mugenze mufuna empagi endala ez'abakazi be tuyita bannamba 2 namba 3 n'okweyongerayo waggulu. Bwe twogerera essaawa zino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti buli musajja omugagga alina omukazi owookubiri oba owookusatu. Bw'oba n'abakazi mwe bagenda okuyita kubanga bamu baggwanga lyabwe baba basimbamu nga temumanyi, ngenda bbawo ekyokulabirako mugenda kutya. We twogerera nga mission eriwo, Museveni yaddidde abakyala abanyarwanda bonna abawasiba abakazi abasajja abasoga abagagga n'abasajja baganda okuba nti babawadde emirimu egy'okutuukiriza okutandika okugyawo buli muntu yenna alina ensimbi ng'ava mu ggwanga ery'abasoga n'ery'abaganda ng'obudde bukyali nga byayagala bigende mu maaso. Kino nno kibagamba ng'ekyokusaaga naye ngenda bawekeza mpo mujja kutya. Awo nno kanveewo ku nsonga eyo ngende ku nsonga endala. Mission eno egenda mu maaso era ng'eri mu kukolebwa mpola mpola. Buli musajja yenna ng'olina ensimbi ng'okimanyi nti olina omukazi owookubiri. Nkiddamu. Buli musajja yenna ng'oli musogoba muganda ng'olina omukazi owookubiri gwe wafuna kaalaala. Nga gw'omanyi nti yakusingira n'omukazi gwe wasooka. Munnange njagala otteko ebigere ebiri emabega osooke weebuuze engeri gy'ofunamu mukazi oyo, komandi gy'akulinako, ebibuuzo by'akubuuza ku nnyingiza yo n'ensaasaanya, n'engeri gy'akugobako abooluganda bakuna b'emikwano okusigaza ng'akwetoolodde n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Mu mission egenda mu maaso abakyala bano beetoolodde Obuganda n'Obusoga era nga mission egenda mu maaso buli mukyalo ono omuwala Omunyarwanda agenda okuggyawo omusajja omu bw'ati agenda kuba aweebwa obukadde 10 obwa Uganda. Wepo n'okuba nti Museveni akkiriziganyizza nabo nti omwami olwo bw'amala okuvaawo ku by'obugagga by'aba alinako, omukyalo ono wadde abeera namba 3 oba namba 2 ajja kuba aweebwa ebitundu 5 ku buli 10 ku by'obuntu by'omugagga oyo aba afudde ng'ajja kuba asinga bonna abakazi abaasooka kubanga ajja kuba aliko omukono gw'amateeka n'omukono ogwa State House okuba nti banne bonna ajja kuba bayitako era banywemu akendo. Kino ndoza mukitegedde bulungi saagala kibaddiramu kubanga nze ndi musajja mukulu ayogera ebintu bino sibiddamu, njagala mbitegere bulungi nnyo. Kino kigenda mu maaso era kyatandika ddala kuba temubadde mukimanyi. Njagala buli musajja yenna Omuganda omusoga alina ssente weegendereze nnyo omukyala namba 2 wa namba 3. Komandi gy'akulinako ebibuuzo byakubuuza mu nnyingiza n'ensaasaanya eby'obugagga bye gye biri n'engeri gy'akudrivingamu. Be very careful mission weeri. Buli musajja n'agibwawo ekirabo kya milioni 10 weeziri ate ku by'obugagga by'omusajja oyo abattiddwa omukazi ono ajja kubafunako ebitundu 5 ku 10 olw'ensonga nti kooti ez'amateeka zirimu Yoseri Lutabaiswa mutani wa Kareekezi. Wepo ne State House ejja kuba erinamu omukono omunene mu nsonga eno. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Ngenze mu maaso kati ntandise obbawa ebyokulabirako. Njagala famire y'omugenzi omusajja Omuganda yaweereza Obuganda n'omutima gwe gumu gwesuulirangako ko lyonna bukyanga aweereza eggwanga oba eggwanga lirya Buganda. Omwami ono ye mugenzi gwe baakaziika wiiki oba eno yennyini weewedde, omugenzi ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Jolly Lutaaya. Ono yaweereza Obwakabaka bwe bulungi nnyo. Ow'ekitiibwa Jolly Lutaaya njagala famire mukuŋŋaane wano mutwale obubaka buno. Tebakulya ssente, tebakulya ekinusu wadde okulya muwogo
omuvumbike muvu akero okuba nti aboobedde era mukuumufu ku makya ng'omuvumbudde ogenda mulya. Ekituufu kiri nti mission gy'ensomyo wano waggulu ye mission emu eyatutte Oweekitiibwa Jole Lutaaya. Era nga ku bakazi balina ng'ovudde ku mukazi nnamba emu. Njagala abafamire mwetegereze mukazi ki abadde asinga akajanja. Mukazi ki abadde yagoba bafamire bonna ku Oweekitiibwa Jole Lutaaya. Mukazi ki abadde abaliisa akakanja. Era bwe munaatuuka okuteekawo olumbe mwegendereze nnyo ani agenda okukola kye bayita commotion oba agenda okuleeta amaanyi agasinga obungi nga si ye mukazi kaasangwago. Mumpulira bulungi byenjogera mubiwulira oba tembiwulira. Mission eno etutta abantu bangi nnyo. Weetuukidde okuvaayo mbawadde ebyokulabirako. Asooka ye Oweekitiibwa Jole Lutaaya, musajja wa Kabaka aweereza obwakabaka ebbanga lyonna simulirangako waddeko. Abadde musajja mugagga binojjo fugge era nga musajja ateewulira era nga musajja aweereza obwakabaka bwe n'Obuganda. Omwami ono mu bakyala abo ng'ovudde ku nnambe mu kwe kuli omukyala eyasobodde omukozesa n'ajjawo n'atuukiriza mission ya Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi ey'okuggyawo Oweekitiibwa Jole Lutaaya. Mukama wonna wooli akuumuze mirembe naye eno mission muwagendedde wabadde totegedde naye ng'ate era erimu n'omukono gw'emmengo omutonotono eyo nja kujja ku Sande mu bimuli. So mutegere bulungi nnyo ebigambo bye mbagambye nti mwetegereze nnyo. Ate bwenkyogera bayinza okikyusa, bayinza okutalaga interest ne mujja kulya mu ngabane y'ebintu nembuuza ebintu gye bikola ki gye bitambula mujja kutegeera. Ngenze waliwo omusajja Omuganda omulago bayita Moses Saku. Abamanyi Moses Saku naye abadde musajja Muganda era nga naye mugagga nnyo. Ono naye enkola y'emu eyamuyisiddwamu omukyala namba 2 oba namba 3 y'omu ku bayisiddwamu oba ayiswamu olukwe olw'okutta omugagga ono mu nkola y'emu. Kino kigendererwamu okuggyawo abasajja abalina ensimbi okubaavuwaza basobole okuba nti baleeta bonga bo bayita abantu babo okuba nti bakola ki batwala ebintu bino. Yensonga lwaki nti bano abasajja balina access ku buli kintu kyonna eky'omugagga yenna ali mu Kampala. Bwe bataakuwavuwaza nga bakuggyeko ebintu lwaki bayita mu banka ne zikusibako ebiwandiiko bitali bituufu ku ssente ze weewolayo nomaliza nga batutte ebintu byo. So nno mwegendeze nnyo abagagga bali mu Kampala. Kino nkibagambye nti omukazi yenna gw'owasizza owookubiri oba side dish muttemu ebigere bibiri wammanga mutegere omukazi akuyinako nnyo akajanja akwefuza okusinga abakazi bwe wasooka nabo b'okyalina. Weegendereze nnyo ekigendererwa kye kubanga zezo example ebbiri ze mbawadde. Family y'omugenzi Moses Saku Muganda mmwe teyafa nti afudde bulwadde buno bwa bulijjo. Eno mission yalimu ekintu ekyo. Tugenze ku nsonga endala. Abasajja Abaganda wepo n'abasajja Abasoga abalina ensimbi ezitotogana ng'obutukolwa muggule amaaso gammwe ng'obudde bukyali kubanga entaana zammwe ziboolekedde okubanga bazisima. Mbabuulidde abakazi abagenda okuvaako obuzibu era mujja kuba mukitegeera bulungi nnyo. Ebyange wentyo mbyogera nembirekaawo n'engenda ngenze mu maaso. Ekisinga okusesa abakyala bano abakolebwa emirimu gino munnange information gye nfunye eyongereza kweneri bweti babawa information eno ne babawa emirimu gino egy'okukola naye buli gwe bali kuluutinga ng'agenda okukola omulimu guno munnange ate omwana gwe bayita simanyi first son simebi ki ono muhoozi Kanyerupama ate munnange yasooka bakolako emikolo nga bagenda okukola emirimu gino. Emikolo mugitegedde bulungi nabaga video yange y'abantu bakulu seetaagamu kuyiwamu ntungo mu programu oba kusaasaanya ntungo mu programu mugitegedde bulungi emikolo gy'abakolako. Era ng'omuwala yenna alemererwa okutuukiriza obukwakkulizo Muhoozi Kanyerugaba baba mwagaza omuwala ontasobola kusokkawo kubanga aba ategedde mission bamusindiseeko aba agenda kuyiwa bijanjaalo aba agenda kuyiwa mafuta mu bijanjaalo. Jeje ebirambo gye musanga ku makubo ku makya oba gye musanga mbibira nga gyagudde bagisuddeyo ng'abaana kaalaala abawala battiddwa olw'okuba nti baganye mission zino ez'okubakola ki ez'okukola emisango gino n'okutta bannayuganda bwepo n'okugaana ebikolwa Muhoozi bye bayagala okubakozesa mu kusooka. Awo be bawala bemusanga ku makya nga bafudde temwebuuza nga tusanze omuwala egindi yafudde sime biki bano baganye terms and conditions egy'emirimu egibaweereddwa. Eyo ngikomezaawo kati ngenda ku security alert endala nja mwotagingire Sobbi waliwo Sobbi project ngeri under Muhoozi project.
ntandise bwenti omuvubuka gwe bayita Sobbi mwena mumanyi ye buyayi akulidde mu ghetto za Kampala nga atigomye bannayuganda okubabbako ensimbi okubabbako ebyabwe bipono okubatta. Sobbi ono yayitiikirira nnyo mu biseera bya General Kale Kayihura ng'akyali omukulembeze wa poliisi. Era ono yavaako n'okulwana wakati wa Kayihura ne Tumukunde kubanga buli pate buli kitundu kyali kyagala omukozesa. Jjukira Tumukunde yakulirako ebitongole byonna ebikettera mu ggwanga ate nga Kale Kayihura yaliko Inspector General wa Police. Kati nga bo balina emizannyo gyabwe mikyafu egy'okubba okutulugunya n'okwokya ebintu by'abantu mu Uganda naddala mu Buganda wakati bakozesanga Sobbi ne babbi bannaabwe. Bwe twogera gye buvuddeko katono Sobbi ono abadde nga akolera ekibinja ekya ISO ne CMY nga bakolera mu bizinga by'essese n'ebitundu bya Uganda ebisinga obungi mu safe houses oba mu torture chambers okukuba obubazzi okusoba bannayuganda n'obatulugunya mu chambers ezo okuba nti babamalako emirembe. Bwe twogerera erinnya eppya lye batuumye Sobbi baliyita Terminator. Yo sedi bahabula tabatonzo na kalekezi Sobbi amuyita Terminator kubanga emirimu gy'amuwa egy'okkola bagiyita terminating era bagiyita terminating or is ready to terminate whoever is ordered to terminate. So Sobbi ye musajja omupya awereddwa task endala oba omulimu omulala gw'okubanga ajja obulamu bw'Abannayuganda mu nsi nga bo yobera nti baabukola. Ntandise bweti project gye bayita Sobbi eri mu State House era eri mu making ebadde ekola kuba nti mati munafuna information egikwatako etambula etya. Sobbi n'ekibinja kye ekyaba mafia ekyabaganga ba bandits abatakyaseka balina ekibinja ekirina abasajja abalina obulwadde obuleeta siriimu oba kye tuyita HIV. Bano abasajja batambula mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala, Mukono, Ntebe nga batambula banoonya abawala abato abalungi nga babeekwanyisa okumala bakwana ne babakolako emikolo egy'ekiwaze naye nga abasajja bano n'ekigendera kyabwe kyakusiga baana bano mpitambi eya HIV AIDS babe nga tebakyalina kye beesobola kwekolera mu bulamu bwabwe. Sina kindi okuba nti agaana okukola kye baagala bamujja mu bulamu era gye emirambo gye musanga gigudde ku kkubo. Ebitundu bino babikola nnyo mu Kampala, Mukono, Wakiso, Wepo n'Entebe. Batagetinga nnyo abawala Abaganda era n'abawala Abasoga. Mu mirimu gye bakola bakwana bulungi nnyo era ne bakutwala nga bw'owaddewaddeoza omuntu agenda okutwala. Ekivaamu bakuliisa amaanyi, mukuliisa amaanyi naye ng'omusajja akwebakako mission ya gavumenti era bakusiga obulwadde bwa siriimu bwe kiba nga tekisobosenga okubya ennyundi janjaali bakutuga butuzi n'ovaawo. Guno omulimu gulimu ssente empya n'enkadde era nga Sobbi gwe baaguwadde n'ekibinja kye. Eno projekiti njagala basesa nti eno projekiti ensimbi ezikitambuza ziva mu ofisi ya Muhoozi, Museveni, Salimu Sale, Janet Kembabazi, AMASASI ne Odrek Lwaboogo. Era we twogerera kati Sobbi mu mannya ge amatuufu ge bayita mu State House omuyisa Terminator. Mr. Terminator okola omulimu ogwo. Buli muwala gwe musanga ng'alina ebizibu ebyenkaniddeawo attiddwa oba bawala b'ekyayi mumanye nti ye projekiti egenda maaso. Wano we nabagambidde nti njagala muntagingire Archbishop omupya owa Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere ntuuse ku security alert ekukwatako. Kansubire nti mwamutaginze bulungi nnyo kubanga sigenda kuddamu gamba nti saagala saategedde saawulidde. Segment. Kitaffe mu Katonda Archbishop omulonde ow'essaza ly'e Kampala Reverend Father Paulo Semwogerere nkulamusizza nnyo taata kansubira oli bulungi gyebaleko gy'otuusaako engalo webale kuweereza Mukama Katonda Ddunda Namugirike yakuleeta ku nsi. Nzize n'obubaka bwo nga bwo wekka era njagala obutwale ng'obukulu era ompulirize bulungi nnyo. Tomanyi naye nze nkumanyi. Nze nno obuzibu obwange bwe nnina nti bwe nfuna information njija n'engigamba abantu saagala gisirikira era kye kindeese nkuwe information eno ow'ekitiibwa Kitaffe mu Katonda ogitwale bulungi nnyo. Kiri gy'oli ogitwala oba ogireka wono oba ogiwuliridde oba nabaakugambye. Information eno nagijja mu nsonda zange ezeesizikika nga bulijjo nga baŋŋambye gikutuuseeko era y'ensonga lwaki kyekindeese olwaliro. Information etambula etya? Etambula bw'eti.
egamba bwete sebo owekitiibwa Archbishop wa Kampala ompya n'obwombeefu bw'ekitalo nzikiriza nkutuuseko obubaka buno munnange bwamala omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga guwaddira mbigere olwavaawo Yoseriti bahabula tabasirwa ne famire ye babaddenga nnyo bafuba okulaba nti baleeta omuntu atule ku ntebe eyo nga wa famire yaabwe obanga wa lulyo lwabwe wadde abadde yeeyita amannya ag'ekina Uganda oba ag'ekiganda naye nga bagamba nti mu lwo planinga ekutta omuntu w'enkwezo ne Katonda ba planning enkweze era omwami oyo gwe badde bagenda okuleeta teyasobodde kusucceedinga oba kuyitamu okufuna kifo ekyo ne bakireetamu ggwe jjukira mubaleete mu bulonda oba tebubeefuka na mwami ono era nga bakweraliikirira nnyo olw'ensonga bakumanyi nti si ggwe muntu asalibwamu oba si ggwe muntu ayogerezebwa buli kimu kye baagala okuba nga bawuliriza bwe kyabagwa mu matu nga bakirabe ku mpapula z'amawulire nti ggwe eyawandiddwako eddusu okuva mu nnyumba entukuvu ey'abakatoliki esibuka mu kibuga Roma ekya Itale nti wafuuse Archbishop w'e Kampala ne bagamba nti eyatwalula esiridde tulina okulaba nga tukola enteekateeka kufuula mukwano gwaffe wopponga ate bwe kutukuteeseza engeri gye tugenda okufunamu information etambula bwete Archbishop wa Kampala ompya Paulo Semwogerere nga wazaalibwa mu 1956 emyaka gy'olina gisebengeredde ate ng'oli musajja Muganda ate erya ntama nfukamidde ku maviivi ge nga nkutegeeza obubaka buno nti waliwo family eyatudde eyabayita nti first family n'omusajja yeefugise mu ntebe mu ye mukulembeze w'eggwanga baatuuza family meeting yaabwe mu State House ne bateesa ebintu bino byengenda okugamba wansi naye nga kwekyali ku ttebo okwo kwali nti ozze naye bakutya era oli kizibu ky'amaanyi nnyo gye bali bagenda kukola batya okufuna oba okuteeka mu ngalo zaabwe sinakindi okuwummuza nga bawummuza muganda wo omugenzi Archbishop Kizito Lwanga meeting eno yatuula ku Saturday ey'olwomukaaga luno tukubye mabega meeting bwe yatuula akawungeezi ku saa zaali nga 12 ez'akawungeezi kiki baateesa na biki bye bakupulaningira yatandika bweti ku lwomukaaga akawungeezi ku saa 12 family eyo yatuula mu State House e Nakasero emboozi gye baleeta yali yoggwe kennyini Archbishop era yaggwa topic nga bateesa engeri gye bagenda okufunamu wepo n'okulaba nti bakunyweza sinakindi okujjawo bo bakola ebyo bye baagala jjukira gye buvuddewo Katonda nakugamba nti ekereziya ejjuddemu abantu abakyamu enseekeezi ezijjudde okusaanyawo ekereziya y'Omukama Katonda ebuna bonna era ng'ensonga zino nazoogerakamu ne balooza nti zaakusaaga zaakomekkereza zitutte abanene mu ekereziya eno netto wekityo bwe kiri nti enseekeezi zino zikyalimu era zitambula bulungi nnyo zikola emirimu muyinza okuwooza nti omusisita ali omwo yajja kukolera Katonda kumbe omusisita ali ku mission ey'okusaanyawo ekereziya n'okusaanyawo abantu abakyalinamu empeka emera oyinza okulaba Reverend Father ng'olowooza musajja wa Katonda kumbe musajja mbega awedde emirimu ng'alina n'ebigadgets oba alina empuliziganya gye mutamanyi nti agirina so nno bwekyo njagala kugamba nti Archbishop ompya owa Kampala Paulo Semwogerere mukama wange kimanyi nti enseekezi nnyingi nnyo mu kereziya era nga kumbi bagenda okukola bye bino wano wammanga naye nga sinagenda ku byagenda okukola kansooke nkubuulire meeting eno yali etuddemu baani abaakusadda entotto okulaba nti bagenda kukola byengenda okugamba ojja kwewuunya ensi. Meeting eno yali mukabwejumbira kennyini eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'asitamyemu nsitame Yoseriti bahabula tabasirwa mulina wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe yalimu Muhoozi Kanyerugaba nze gwe mpita Muhoozi Kanyerupama mulimu omukyala eyita Janet Museveni naye nga nze mmanyi nti ye Janet Kembabazi maama Asasini ekigambo Asasini mukimanyi bulungi nnyo mulimu omukulu Salimu Sale akanda naho nze gwe mmanyi nti musajja mu Somali kubanga nyina yamuzaala ku coast nga kitaawe muvuzi wa tuleera ekyo mukimanyi bulungi nnyo kibagamba ensonga kyakolaga n'Abasomali mulimu omwami Lubakyoya nze gwe mmanyi nga Lubakyoya Abel Kandiho ono nno nga yasibibwa ebigere n'engalo okuba takyasobola kufuna ssente ziva ku akaunti ye eziri bweru omutala w'amayanja ono kyambe wagala ngenda okusala ennyama esava ono mukutta bannayuganda talina yamukwatira nsawo ono nno Abel Kandiho omusajja aweereza gavumenti bbiri okuli ey'omuliraano y'e Rwanda n'eya Uganda era nga ye musajja akyasinze okuya omusayi gw'abantu bannayuganda bwe twogerera biseera bino ne mugenda muno omutunzi w'ebiwowoolo omusezi atunda ebiwowoolo n'emitima simanyi first son in law gwebayita Odrek Lwabwogo meeting yabaddemu mwabaddemu ne Kalekyezi Kayihura
erinnya limuwulira libayita kale KALA eryo kale baliyita kale ekyezi bwe ligwayo amannya gano bagasalako okubuzaabuza nga abafuka banaaba nga boze tugenda gategeera omwami oyo tebabalya ssente mutali mu service akolera ddala kale kyezi kayihula yabaddemu wepo n'omwami yeefuula mbu yava mu service kumbe mwali David Sejjusa ono nno yabawa n'obukodyo obupya obw'okubeganda okujja bana Uganda amanya kanga baddiremu omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munaana bebatula mu meeting ekulwa omukaaga saa 12 biki bakuteesezza era biki byogenda okuwulira ntandise bwenti bonna nga bassa kimu ng'enkuyege nga ziramusa n'abakyala waazo bakkiriziganya ekintu kimu nti bagenda kuddamu okuwandiika buto bambega mu Ekereziya Katolika naddala gy'owangaalira ndowooza osinziira lubaga kati gy'otudde bagenda kuddamu okuwandiika bapya nga basinziira okwongerako y'ennamba eriwo already mu kifo kubanga bali abajjawo omugenzi Dr. Spirit Kizito Lwanga abamu bakyaliwo era bakyakola era bwe twogira mu system bateekwa okuba nga bayingizzaamu dda abagenda okukola emirimu gino mu Ekereziya Katolika naye nga bagikola ku lulwo kati nga sinagenda nnyo wala nnyo njagala kukulabula ng'obudde bukyali Archbishop Paulo Semwogerere mu ofisi yo nga Archbishop tebayo muntu ajja kusaba mulimu ku ssaawa zino ogw'obu houseboy oba house girl oba omuyambi yenna nkusaba ebbanga lyomaze ng'oweereza mu Kereziya y'Abakatoliki ebona ensi yonna olina abantu b'okuzaba emyaka n'emyaka b'omanyi lwakiri bakole transfer gye bali bajje babire kumpi naawe ekyo nkikusaba busabi togeza n'oli ku routing omuntu yenna okweriranya nga tomumanyi mupya either muwala oba mulenzi nkiddamu nkikusaba taata togeza n'oli ku routing omuntu yenna kalentire either muwala oba mulenzi ebbanga lyomaze mbuweereza omanye abantu b'obwangadde nabo okutuuka Katonda wakuliwedde emyaka egyo saba transfer bajje bakolere nga Katonda ye mubeezi wo todda nkokkiriza muntu yenna kabere father nga mupyo baani lwakiri saba transfer abantu babadde okola n'emyaka okutuuka Katonda wakuwanga alizze obeeraawo bw'oboleeta naye nga nkimanyi bayingidde dda mwebali ngenze mu maaso bagenze mu maaso ne bagamba nti balina okuleetamu ba special servants okusingira ddala abawala n'abalenzi abatrainingiddwa mu kubega era nga bano bagenda kujja banoonya emirimu naye abantu bano nga bagenda kujja nga balina face zotasobola kumma mirimu ng'okkaaba si kizibu kyabwe okusinda ebizibu si kizibu kyabwe naye ng'ekikulu kiri nti balina ebiso oba ebitala ebibakozesa mu mugongo gwabwe nga kwe tojja kukimanya musajja wa Katonda olw'okuba oyinza okuba nti oli muweereza omanyi nti Katonda naye ng'ate omanyi nti Katonda ali naawe naye nga jjukira Bibbuliya yennyini etugamba nti Katonda ayamba yeebyambye lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Reverend Father Archbishop Mpya Paulo Semwogerere ebintu bino mbyogera era birivaayo bali bikukugamba oba oli biwulira wakati obiwulira ngenze mu maaso kati nno mu ngeri gye bagenda okutandikamu balina omusajja omukulu gwe nayogerako ali mu Vatican e Roma nga coordinator waabwe ono yatambuza obubaka bonna obuva mu Kereziya n'abuuza wa Museveni n'abuulira bulungi nnyo era gwe bagenda okuyitamu okuba nti bafuna appointment naawe osobola okusinkana omupembe Yosef Tabasira mutano wa kale kizinkiwa oyinza n'okuba nga wafunyedde ebbaluwa oba invitation letter oba ekintu kyonna ekikwekuusa nti omukulembeze eyita omukulembeze w'eggwanga nze gwe simenti ye mukulembeze w'eggwanga kuba nze temasitamye sitame CJ yandyetaaze okwogeramu naawe sinakindi okubanga yakukubira dda olukomo anyumyemu naawe naye nga enjogera mugimanyi n'abagayi bano abantu eri abasinga kwogera mu njogera nnungi nnyo tosobola kukulemesa kukwogera nabo kubanga enjogera yaabwe nnungi nnyo nsigeko kasukaali naye nga munda muliro geye na nnamba ye bajjudde bw'omukuba omugongo n'olyoka omanya ekituufu ekimufaamu mu bintu bye bakkiriziganyiza essaawa zino bye twogera ku lw'omukaaga bakkiriziganyiza bonna okugaba ebirabo bino wammanga era byo bajja bikuwa kubanga bamanyi nti ojja bitwala olw'ensonga nti biva mu mikono gyabwe nga goloza birungi nnyo naye nga sinagenda ku birabo bino ansooka ensimbe wakati kano security alert endala nga nyongereza ku eno nja kudda wano wennyini soko simbe wakati awo musimbe wakati tuleebaleeba okugenda mu nnaku enkulu ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe
nga zino tezaawula musiraamu lokole naani kubanga ffenna tubeera mu bbino nti kubanga buli mujja abaakoledde omwaka mulamba balina okuwummulamu ng'oggyeko okuba nti ffe tuzitwala ng'ennaku eza Yesu okuzaalingiza zaalibwa naye ate abalala bazitwala ng'ennaku ez'okuwummula public holidays abalala bagenda ku vacation. Kati bannange baganda bange mwenna bannaddiini mwenna nsuubira nti Yoseti Bahabula Tabasiro mutano wa Kalekyeza ajja kukolayo ekijjulo mu State House oba Entebbe bwe Nakasero okuyita bannaddiini ab'enzikiriza ya Kristo bonna nga tayawudde mwali naane. Mujjukire gye muvuddeho Katonda bagamba nti bano bayingiza amasuwaani n'amagiraasi n'ebijiiko bino nga biriko obutwa nga bwe kiwunyiriza omuliro gwonna ob'ebbugumu eriva ku mmere yonna kiba kiri yakitingirawo okufuuka obutwa. Bantu bangi bafiiridde mu katego kano ate essuwaani zino zikyaliyo era bagenda zikozesa. Nsuubira nti omukulu n'agenda tegayo Christmas carols oba Christmas party mu State House era bagenda bayita. Nabagamba mukendeeza okulya nkuzibwa, nabagamba mulekerawo okulya mu State House era temugenda. Njagadde obagamba secretary ng'okubajjukiza nti nabagambako ekintu ky'amasuwaani gino era bakyogeddeko mu store ge bagenda okukozesa nga bayise ogenda okulya ebitafuttafu bye mutasobola kwegulira gy'obeera nti Museveni yabakoza okutuuka muli. So n'essuwaani y'emmere gy'osobola okwegulira emitwalo 2 mu Serena oba ku Imperial Royal ejja kutwala ekaganga ate nga nenda bugisi bufungize. Kati mbagambe ka secretary ati nkanyize bunyizaawo okubategeeza kubanga nkimanyi kiriza obagaana ne Bishop omulondo wa Kampala mupya bajja kuteeka mu program ekuleta mu State House okubeera ku mukolo ogwo. Era oyinza n'okulindinga okusaba okunaabeerawo mu State House. Kati ku bintu basuubira okuwa ng'ebirabo bye bino wano wammanga. Bategese emmotoka kwokomya amaaso gye bagenda okuwa ng'era bwakikola buli lunaku okugaba enguzi. Gy'era mu constitution kyawandiikibwamu nti buli mukulembeze yenna oba wa ddiini oba wa nnono bw'afuna kyafunye wa mukulembeze mulala balina muwa mmotoka. Mwe temumanyi biri mu mmotoka omwo. Museveni takuwa mmotoka kuba toli mwana wa nnyina, toli mwana wa kitaawe kubanga yoyisera gy'okoota musajja nsi yaleeta nsanga bisiba talina nsibuko. Bw'akuwa emmotoka munnange abaakuwadde kofini yo bulungi nnyo givuge bw'onoomala ojjagire kuba tekimusala. Munnange bagenda kutonera ente ezaalitanga n'endala bwe zityo bwesimezi luguusu simezi ali bagenda zikutonera ekyo zimanye. Ekirala waliwo Bibuliya ey'enjawulo ennyo gye bagenda okutonera era nga ne bw'ogikubako amaaso tosobola gigaana. Bibuliya zino zikolebwa mu ggwanga erya Russia era nga Bibuliya zino bw'agikuwa tosobola kugaana naye ng'ekigendera kyayo n'okubikkula empapula zonna zonna ozibikkudde nga bagikuwadde buli papula lw'obikkula omukka gossa ne gw'oyingiza gulimu kanyo okawulire. So Bibuliya eno ngimanyi weeri awo mu sitowa ya Yosero Tabasiro mutano wa Kalekyeza kimanyi ogikutte nako otidde naye ng'eno Bibuliya gy'osuubira okuwa Archbishop omulonde owa Kampala Paulo Semwogerere. Zino Bible bazikolera Russia era wali ogenzako mu State House Museveni n'akuwa special Bible era ng'okyagibikkula nga kati okyagibikkula ogisoma n'otandika okufuna kansa ng'oli munnaddiini gwe teweebuuza kansa tewamunyweredde mu buugi, tewamunyweredde mu viinyo, tewamuvugidde mu mmotoka, balina obukodyo bungi. Oweekitiibwa Paulo Semwogerere bagenda kuwa ensimbi enkalu n'ensimbi zino zibeerako ebibuuzo ebisinga obungi. Era bw'oba omaze okulaba ebirabo ebyo ngenze ku nsonga endala. Yoseti Bahabula Tabasirwa mu kaseera akatono ennyo ayinza okuwubako olubu lw'ekigere okukyalirako wonna wonooba oli wonoomugaye nti ayagadde akulabeko era mu ofiisi yo oba mu kereziya wonna nekyagenda okusooka okukola ayinza okusindikira abantu be ab'ekyama abayinza okujja okutonera omusimbi oba okutandika projekiti zonna ez'enjawulo ng'akasenda baguzi nkiddamu ng'akasenda baguzi okusikiriza oga nti nkolagana omuntu naye kimanyi nti oli musajja muganda omusajja empagiruwaga ate eryantama nkimanyi ebbanga lyomaze ng'oweereza ne banno abakuvuddeko ku maaso ebizibu bayiseemu obimanyi kino kansubire nti kiringa kiggula luggi oba kiggula maaso ku ggwe gy'oli nti nkuwadde ku bimu ku biyinza okubeerawo singa binaaba bibaddewo. So nno ekyo kitegedde bulungi nnyo. Mu bino agenda kukozesa omusajja yeeyita omusajja wa Katonda Omunyarwanda ali mu Vatican e Roma okuba nti akola enteekateeka zino okuba nti abakwasaganya wakati wo ne Yoseti Bahabula Tabasiro mutano wa Kalekyeza musobole okuba nti musinkana. Mujja bira mawulire tebibulanzi byange mbyogera n'ebibeerawo awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala.
era nga yabadde security alert eya Archbishop Paulo Semwogerere. Ngenze ku nsonga endala. Eno ensonga endala nno ekwatagana ku bannayuganda mwenna buli omu gyali mu nsi gy'owangalira. Tumanyiddwa era tujogeddwa era tulituuka ddi okujogebwa mu nsi muno mwe tuwangalira. Tutuuse okuba nti bannayuganda mwenna abasoma temukyalina mugaso nga babafudde baavu mponga byoya mu ntegeera ne mu ndowooza n'ebyenfuna na buli kimu. Era ne tutuuka okuba nti ebifo ebyenjawulo ebisangibwa ebirina okubeera mu bannayuganda bitandise okubeeramu abagwira Museveni kennyini be yeeteerawo okuba nti abakozesa. Wetwogerera omumpembo ono Yeseta Basira mutani wa Karekyezi nsi yaleeta nsanga bise muzeyizedde atamanyikiddwako nsibuko ye. Ayina enteekateeka ey'okuleeta abayindi okubateeka mu mawanga agasangibwa mu Buganda. Era akirota bulungi nnyo ng'ayagala bafuula bannayuganda munampulira. Ekyo wekijjidde nga mu bifo byakagaba okwetoola ensi yonna ng'abakiise abamukiikirira mu mawanga ag'enjawulo, muno mwatadde abayindi n'abazungu abagenda omukiikira mu embasi ez'enjawulo. Bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mwegendereze nnyo ambassador gwe bagenda obaweereza ajja kuba muyindi. Kitegeeza nti olwo ataddewo direct contact ey'abayindi abadduka mu Uganda mu myaka gya Idi Amin Dada Amin byaleka asasudde batandika okukola enteekateeka ey'okuba nti bacunya bannayuganda n'obamalako emirembe abali mu ggwanga eryo. Nsaba bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza nga temweyawuddeemu mutandika okulaba ekintu kino nga muggudde amaaso. Ensi yaffe tusingira ensimbi. Ensi yaffe tusingira omuntu omu agenda otuleka ffe nga weetuli. Mutandika okulowooza ku kintu ky'okuwandiika amabaluwa okugategeeza poliisi nga mugenda kwekalakaasa nga mugaana ambassador gwe baleetera omuyindi kubanga si munnayuganda. Bano bamu ku bantu Museveni bakozesa okulobinga n'okukola emirimu gye egy'ekimpatiira. Mu information y'emu gye sinakakasa ne kangi bagambeko kubanga nkyagala osindika drone yange yeetegereze nnyo mu mpapula zirina okuba ng'erabako nti waliwo n'enteekateeka ey'okutunda Muteesa House okuli embassy ya Uganda. Balina okunywa amazzi. Mu information yemu ey'ambassador n'omuyindi ajje Bungereza. Ku drone zange zantegeezezza ku waliwo n'enteekateeka enneekusifu nga sinnagikakasa naye nga nneekusifu ey'okuba nti omumpembo ono alina ebirowoozo ebitunda Muteesa House oba gye tuyita embassy ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza. Naye nno mugundi bakuwaana okudduka ate toyitawo osula. Ennyumba eno gy'oyita embassy yo nnyumba ya Bwakabaka bwa Buganda kubanga bassekabaka ba Buganda bebagigula. Ng'era omugenzi Idi Amin Dada Ome Opeto bwe yakola n'agenda agula ekizimbe Uganda House mu kibuga New York ewatagulibwa. Gwe bukyanga ojja kizimbe kye wali oguze mu nsi yonna kw'otadde embassy ya Uganda okuggyako okupangisa. Stop fooling Ugandans. We are mature enough, we know. You are not a Ugandan. That's why you're destroying our country. These plans of selling the Ugandan embassy in UK, as you deployed your agent of the Indian origin to represent you in UK as ambassador, please don't fool Ugandans. We know. Stop your nonsense. So I call upon all Ugandans who reside in United Kingdom, please wake up, apply for demonstrations against the new appointed ambassador of Uganda in UK because he's not a Ugandan and he's not supposed to be in that office. That office is supposed to be served, or that office is supposed to be occupied by the real Ugandan, the indigenous Ugandan, the non-foreigners. So Ugandans in UK, please do whatever it needs to demonstrate against the new appointed ambassador of Uganda to United Kingdom because he's not an indigenous Ugandan. He's just a foreigner. If you want to prove this, there are so many Ugandans who have traveled around the world, but when you reach in India particularly, the big billboard in the capital of India says, "Welcome to the incredible India," and the country for Indians only, not foreigners. And even foreigners are not allowed to occupy any property or anything. And even you are not allowed to get out of India with a huge sum of money from India, nowhere.
India, they just receive money. They don't send money outside of India. But Uganda is the only country where foreigners, they can get out of Uganda with a huge amount of money. Museveni, stop that nonsense. Uganda is for only Ugandans, not for foreigners. Hope you are copying this information. Stop your nonsense. Nyanza maso. Ino message njagala egende libana Uganda bonna abawangalya mu ggwanga lya America okusingira ddala mu kibuga oba mu ssaza lye bayita Boston oba wetwongerako ekigambo Massachusetts ekigambo ekizibu nnyo okukyogera mu luzungu naye nga essaza lye bayita Boston. Bana Uganda bonna mbalamusizza bawangalira mu Boston kansubire muri bulungi era kuno kwemuli munnange ebintu bino tubiyogera muloza tuli mu kusaaga so tetuba mu kusaaga ebintu bino tubiyogera nga tutegera tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mitima ne kukonda tulina obulumi nze nandibadde n'ebyokukola bingi nnyo kubanga nange obulamu ng'obwange nandibadde sibeera mu mbeere n'ennumiro eggwanga lyange ng'omuntu muve ku bantu abalowooza nti ensimbi zikola buli kimu kubanga bamuwadde miliyoni 3 miliyoni 2 n'andika okwogera ng'ayogera Olufalansa eggwanga kikulu nnyo okusinga ffe. Wetwogerera essaawa zino mu kibuga Boston mu ggwanga lya America waliyo mutabani wa Museveni gwe bayita Kibule Ronald ono ngatte bannayuganda okubula Obama mukono n'aterekawo n'ebibinja by'abayeekera ono mukubba ssente z'omuwa omusolo talina amukwatira nsawo ono omwami gwe mulaba ono ye omu ku balina ennyumba ezisinga ebbeeyi mu Uganda ng'ennyumba ye eri worth $2.5 million nkiddamu ennyumba ye mwasula eri worth $2.5 million ate ng'esi ye yokka. Omwami ono yale akoze ebikolobero bingi nnyo mu mukono mwe yatuuka n'okuvvoolera Namasole wa Buganda nti ye tamumanyi era balonda mulonde naye ng'agamba ye Kibuule. Njagala mukole ekikolebwa mu kikole nti muteeke okwekalakasa sinakindi mu munoonye eddwaliro mwe yaleesemu omukazi we okufuna obujjanjabi. Baleka bamaze okwonoona ensi yaffe nga bagikamudde ensimbi empya n'enkadde ne weebuuza obwongo bwe bukola ddi omanyi bagamba ekiteezaala tekyala. Ngera bwolaba abaana ba Museveni bigabi babikola era n'ekiteebwa abikola endowooza yaabwe ya munguuba kubanga bonna bayiika Windows mwana mugimu ava ku ngozi. Abantu bano bonna endowooza yaabwe yeemu. Kibuule ku myaka gyo emito egitannatuuka kuyiika Windows n'ozimba ennyumba y'abakadde bwe $2 notta bannayuganda otandika ebinja by'abayeekera nga mulago mwamanyi mwakitawo yatunda mulago amalwaliro ge mwazimba oba ge mwaga temuzimba ku ssente zimwewoloboozi okuli Kiruddu ne Kawempe temuli ddagala temuli wadde ebitanda ne mupasereza omuwa omusolo ne muzimba amayumba mu America mu Bungereza Europe ne muleka nga bannayuganda bafa ne musitula famire zammwe ne muzitwala mu nsi za Bulaaya okubajjanjaba mwayonka amabeere kimmwe abasajja abakulu abatategeererako. Abantu abali mu Boston munoonye Kibuule wonna waali nabagambye nga ntandika mu kiggula lugye ekintu ekiyita surgical operations mu kitwale nti kikulu. Surgical operations Museveni yazikola okuva mu 1996 nakati akyazikola. Bano bakibuule bano baali bano basaanako okukoleka bintu ng'ebyo kuba you do surgical operation ntugenda ku kintu ekirala. Right now as we speak this gentleman the son of Yosef Tibahabro Museveni, the son of Karekes, right now as we speak is in Boston right now. He brought his wife for medication. But if I may ask, why is it that all the Ugandan politicians and all Ugandans who owns money, they don't think about fellow Ugandans? The moment they get medical problems, they fly outside the country and they leave their fellow Ugandans to suffer. Most especially politicians. And these people at home, they are the one who are paying the money which used to go abroad. They are the one paying the money which you stole and you take and you do whatever business once worldwide. And you leave them to suffer in their country. Because for you, you can access medical attention from abroad. Please stop fooling Ugandans. This must set the example to all Ugandans who
misuse the government or the taxpayers' money. So I encourage and I call upon all Ugandans who reside in Boston, that is USA, please find out where Ronald Chibule is. If it is possible, please demonstrate. If it is possible, inform the State Department, inform CIA, or any other body which can investigate this gentleman, and he must be deported. Even if it's not so, he must be arrested with immediate effect, because they leave damages in our country and they pick their families and they go abroad. No, Uganda mujireka mazo jitekako ebitombe byonna ne mudduka webuuza blames a monkey. Ensimulese mugitadde mu katyabaga Kibule mussa abantu. Obbe ensimbi z'omuwa omusolo osudde mukazi omuntu temwameka kufuna bujjanjabi. Bana Uganda bolese wansi. Gwolowooza mbalowoolezaako ki? This is the same disease which is eating the entire Africa. The African leaders, they don't care about the taxpayers. They just care about their small families. After stealing all the taxpayers' money, they invest those funds in other European countries. And they leave their fellow citizens suffering in their countries. This is the disease which is finishing Africa, the entire Africa. That all our leaders in Africa, they don't think about their people, they think about their small family. It's the same which is happening in Uganda now. All government officials, they own mansions abroad. But they don't care about the taxpayers who are living in slums right now. When the situation now, the pandemic of corona is taking lives of people, but no one is care. So, bane mwenda abantu bali mu Boston, mutuyambe munonye omuvubuka oyo, adde waabwe mu Kasoto, jibalekanga ensi bagivulunze ne bakola ebibiddako. So banaye bana Uganda bonna bali mu Boston, mbawadde mbasaba busabi n'obuwombeefu munoonyeza abantu bano ne mukazi we mbakoleko omulimu ogwetaagisa bafulume eggwanga eryo. Bakomewo gye balekera buli kimu kye bakola kubanga bo balowooza ffe tuli basiru nnyo. Ne Kenya netusinga erina referral hospitals eri ku international level. Nga ffe tusinga almost ndowooza mu Africa tukwata ekifo kyakunamba abantu abayigirize mu Africa yonna. Netunanga abantu abasiru. Gaya sabana b'abantu mu mukono kati ali mu America. Ali mu kulya pizza. Ali mu kulya KFC. Nga bana b'abantu bali mu ntanda bakona abana bali makomera. Abana bali mu safe house ze mukono. Oyo najja nabera mu America awo. Abana b'abantu yabalese mu safe house za kitaawe ziyakola n'abatta abalala bali bibira gye babateeka ne mu video buli muwala abaana abajja abato be baalaga mbu simayi bayeekera oyo yennyini Kibule ye mastermind ne najja nali nyinyi n'agenda Boston alete mukazi waazaale nga bannayuganda abazaalira mu ssanya ne bafuna batunda mu ensigo bali mu Uganda babonaabona eyo embaata nejja. Awo nvudde wongeze ku nsonga endala. Ensonga endala yino. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Kino njagala ka video kano njagala abantu basala bu video kano mukatereke bwe kanaatuuka omujja kajje mu ka playing. Ekiri e Congo nga bwe nabagamba teri nti banoonya Allied Democratic Forces, no. Bayinayo master plan yaabwe, master plan yeewa. Nabagamba nti Uganda sente zaayo okuva mu 1996 okutuuka kati ze zizimbye Rwanda 70% ze zizimbye Rwanda era zizikola Burundi. As we speak right now, waliwo enteekateeka namutayika Museveni gy'alina baagala kusalako waliwo olwekyo partitioning of Congo. As we speak right now, Museveni and his bandits, they are planning to partition Congo, the Democratic Republic of Congo, as we speak right now. So soon or later, if you hear that there is a new country which was created within Congo, don't be scared. The person who is behind this is Museveni and his white mafias. They are trying to create
another country in Congo. Kati balinga bakola demarcations. Era naziri sente zibajja mu parliament nenewunya babeka parliament mwenda. Era ndabagamba lisete munaso sijja kidda musijja na kweso sijja kubetondera. Nabagamba agenda mu parliament kukiikira bitundu bya mu byachama na kwesanyusa era nkiddamu. Tosobola kungamba bukyanga Uganda emire emyaka gigenda mu nkaaga. Nti waliwo parliament ya student ega tugenda kuteesa tukise sente nga zigenda kukola mu ggwanga ddala jimbuli parliament ki. Kebere ya Sir Edward Mutesa, kebere Obote, kebere ya Amini. Teri parliament yali yetu denega tugenda kuyisa sente zigenda kukola. Sente zino ze sente za ezibasitulo genda okukola enguudo Congo. Kiteeketeeke bagenda kusaba n'endala. Naye nga ate ezo sente bazibba. Zo bazibba bazitwala. Kati mission eri bweti. Bala basajja balina bamafia b'abazungu be bakola business zino. Bagala kuddira ekitundu ekyo kyonna kirimu olutalo. Bakitemeko bakifuule eggwanga eryetongole nga kirimu n'abazungu. Era emuwulira nti kino ekitundu kyekutuddeko kubanga already mission erimu abantu bangi nnyo. Eno information bali sagala gifulumya kati. Erimu abantu bangi nnyo. Naye nga ekyo kiyinza okutuleetera obuzibu ffe nga bannansi. Already bannannyini nsi abakongo batandise okuzuuka obwonge era mwalabye amayinja ge badde bakuba emmotoka za UN bakola buli kimu waliwo akavuyo akagenda mu maaso. So bannayuganda tuyinza okufuna kye tuyita backfire in a such way that we the indigenous Ugandans or the Ugandan citizens, we must be very careful in each and everything which is taking place in Congo. Because the outcomes or the repercussions which we may receive from that mission which is not identified, it might not be good for us as we Ugandans. One, we are going to be hated as we Ugandans. But remember, the people who are doing this, they are not Ugandans. They are just creating their dynasty using the taxpayers' money. That country is going to be created on the expense of Ugandan taxpayers' money. Hope everyone is hearing this information. Let me inform all Ugandans. That country which might be created soon or later, all the money which is going to facilitate that system or that creation of that country, that money is going to be the money which is going to be used in creating that country or partitioning Congo is going to be withdrawn from the Uganda treasury. That is the taxpayers' money. So, we are facing the third situation or the economic crisis because our money or our budget is serving different purposes. One, our budget is serving Rwanda, Burundi. Now it's going to serve Congo. So, mulabe waffe yonna wafu batwala sente ku creating naye mbabuulira ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Ekiyinza okuva e Congo kiyinza obutaba kirungi. Mukyo kino kibategeeza mwegendereze nnyo. Kalo ka paati mbagee mukasale mujjakkala gye bujjako. Mission weeri. Kino kibagambye. Abasawo tebalina ssente, abasirikale si basasule, buli kimu tekikola kubanga ssente zonna zigenda kukola external missions zetutamanyiiko gwe munnayuganda osasula buli kimu ate ekizibu ekituna nti the reason as to why we are suffering right now. Museveni knew that if you let Ugandans to access information or to know the current affairs, it will become a problem, as the late Obote did. We used to have civic education. Obote abolished civic education in what? In the education system of Uganda. The same as Museveni did to abolish political education in the what? In the education system of Uganda. So nobody knows whatever is going, nobody knows the situation, nobody knows the current affairs of Uganda. The only thing, he conquered the media, which media is feeding wrong information to Ugandans, whereby Yoseritiba Habudwa Utabaisua, the son of Courageous, deployed the national television, that is NTV, to cover each and every move they are making in Congo to feed wrong information to Ugandans. Any TV shame upon you. Can't you them Uganda? Sente za mwabana Uganda zezikole Burundi
ze zikola Rwanda kati bagenda zikozesa okusondawo ensi empya mu Congo ezo guleda zemwana zigenda okusenda enguudo njagala babuuza nabakibuuza nalule mu 1980 Museveni ng'agenda mu Sikonga akali nakaloke babba Museveni ogenda okulwana mu Luweero yamala kulima nguudo bwogende Congo mbogenze kunoonya ba ADF ogenda kulima yonguudo tewebuuza lwaki kiwedde ekyo nga kimaze kati sente za mwezo nezo mu omusolo zigenda kugenda ekyo vola ati bayisa sente mu parliament ngere ba parliamentarians batudde bakanudde amaaso ne mugaba naye kati byebizo mugenda okusanga ati ensi egenda kuvaamu obuzibu naye mbabuulira ekinaava mu yebiraka bakutangira mpiira okuma muliro omukulu bakutangira mpiira okuma muliro naye nkubuulira ekinaava mu mikono gyeyagala okuwanvuya okusuka olina okuwanvuwa nokitubulira so bannayuganda mwenna nze mbabuulira ebyange mukitegeere naye nga njagala bagamba okumanya omusajja nomuyaaye njagala bagamba teri nsi egenda kulumba kunoonya abayeekera batwala media companies zikavalinga ebakola tekiriyo njagala ombulire America ngegenda okulumba ensi yonna nti waliwo media company egenda nekavalinga abasirikale emmundu ze bakutte emmotoka ze bavuga plani ze bakuba ku mmeeza just simple logic mbabuuza kati simple logic njagala ombulire eggwanga lyonna oba eri America oba eri Abongereza nga ligenza okulumba ewantu ne baleeta media companies ne zikavalinga emmotoka ze bavuga emmundu ze bakuba ne babalaga live bato nga neje bakuba tebalina kibalaze results ndi bakubiwa basanze abantu bali bafudde njagala ombulire media nsi ki yali ekikoze mu lutalo tebalaga kintu kifa mu lutalo era kyobulazi nsinga America bakola lutalo bagamba nti abajasi baffe we are less concerned about what is taking place there tebakkiriza yo media era zino zalo jazira ziraga obulazi nti agundi yagenze olugundi yagenze asimpazi naye bano bakotte kamera n'abasirika n'abannabale bagendeddeko n'ensuluza emitwe zaabwe tuli wano mu kibuga bwe kiti wetwogera amajasi ga UPDF nga mubalaba bateekateeka emmundu zino tanka eno enkambi ebaliira era kane bakulaga nga bakuba ebizuka gye babikuba tebakulaga what the outcomes gye bakuba ebizuka babikuba ludda kubanga tebaliiyo nobody is there ekyo bakiyita reverse psychology bakiyita reverse psychology gwokulowoozesa nti kyebakulaga kyekituufu naye nga balinayo ekyekwesa emabega bakulaga kino kyoyagala olabe naye nga si teri media ekkirizibwa kavalinga kika kya mmundu basirikale bameka bwe basula emmere gye balya ne bakulaga ne information eri ku table tugenda kuyita wano na wano tugenda sanga abayeekera Uganda zabo nga sego omusima tekiriyo genda ku internet obinoonya kendo binoonya batwala NTV ne TV zawe zikavalinga Simon Kawesa wane Congo wetwogerera UPDF egenda kola na Uganda ne Museveni temujja oyo musajja akola ebintu nabalagira ddala bya nabafuula basiru nabalagira yatola NBS ne NTV akwata microphone mu lutalo ezisemayo tikiribayo teri muntu agenda ku invading ansi nga agenze kunya nazimba engundo taliyo bwatu tezigulira tikiriyo eyo grade emu na kulwenga mafuta ne babagenda kulima kilomita emu sente empya na nkadde tikiriyo gwa America leo jange zene yagenza kulumba Libya ne limeyengo soka kulima ngudo yo bagambe nati anazi natakumba zeba just mbode cha NTV TV zebatu TV Congo andi za musasi wamwe nzendi wano UPDF etuse wano one meja gundi ono yakulira gundi anya adumire jeri katika ambasase adumire jeri lyagende Congo ye Muhanga muganda wa Andrew Mwenda copy Meja Jeno oba Jeno Muhanga muganda wa Andrew Mwenda bwe bali bagende Congo nga bawadde Al Jazeera etandika okupromotinga ebintu bya ADF ne bomb
abali ku pano eyayogera ku Al Jazeera okumala wiki ndabanga bakyasudde mbamanyi kwaliko Andrew Mwenda kwaliko Jim Mukwezi n'omuyayo yali mungereza nga ali Kenya nga correspondent yalinga yagaba information okuba please mugula amaaso bwaba walokwekuba bombe benyini nga iso zikubye bombe mu Kampala ne bapromotinga nnyo bombe ne batuka kusasula Al Jazeera njala baboza CNN yakola ku bintu ebyo BBC yakola ku bintu ebyo lwaki Al Jazeera je mmanyi nti it's a business entity business company ku media ye wajifeedinga bwe baleta abogezi baleta Andrew Mwenda mukodomi wa Museveni yekoja wa Muhozi ne baleta Jim Muhwezi saba temu terrorist yaliko yayogera ne kujja kono yo muzungu mmanyi Museveni alina abazungu ba mafia naba information nga ali Kenya ya station inze ayogera committee ya ADF simene ba terrorist ojamboza bali luddawa ngatamanyi kibachayogerako kati adumira amajega ndogo ndaye Muhanga Muganda wa gundi Muganda wani Muganda Andrew Mwenda era yomu ku family babaji ba Museveni yaliyo yadumira amaje bebali mu mission gwe notagula maso kugamba wa chichi kine kigenda mugula maso chichi kino mugule ka maso Muhanga Muganda wa Andrew Mwenda yagenda kwa Al Jazeera n'ayogera speed yesusi mutuvuge mu mpola fe kino kye kituleeta okutandika okulambula bana Uganda ensonga zino zimutasobola kufuna ku TV kati Museveni kyakola n'aleeta buno n'obuntu bwe bu TV bwa bloggers bloggers baguze okujja okukola diversions kati waliwo n'abagangenze akubalumba nze sirina buzibu mujje kubanga mwembeesobolera mwenna mmanyi eddagala lyamwendirira so temumala biseera kubanga kyava temumanyi current affairs temumanyi office temumanyi bonna mbimanyi temubisobola mugenda kudda mu kuvuma buvume which is okay muvume kubanga ekivumo eyati okuvuma yasigala mu nda yanyina mujja kikola nenjagala mugula amaaso bwe muti yalangiridde akaluke kayungani muwala wa Kabakomba Masiko yaleka bbi Uganda jabba sente enkalu empya n'enkadde nabba ne byomba radio Uganda yalangidde akaluke kayunga mbu tulina TV ya Uganda tulina abaweereza bamawulire Mugamba kati brains a monk mbweni TV tulipotinga NBS buli kimba kikola bakibalitira ku meza ku mwagalo kiwule kati njanga mmaliza abagezi ba police n'amaje ne wasiya yigechi buli abamu mukulu enanga Fred mukulu pia nokulamusizaako n'omukyalo oyo Flavia byekwanso ne mukulu atwine wa CID mbalamusizaako this week mbadde mbasubira okujja okunywa foto mwe mwamutulitinze you twisted just a little bit like this ne mujja mugambo ate twakutta abayekera e Masaka n'abadde batulugunyira okutta abasirikale please nagambye public. The mission of killing indigenous officials who are serving in UPDF and police is on, and it's still going on. Now you're saying that you arrested people, you arrested the rebels who are killing officers. Please don't fool Ugandans. The mission is there, and the information which I passed on, I think it was on what? It was on what? The last video which I made. It was very loud and clear. You had a mission of coming out and spread the first information because you are willing to put Robert Kyagulanyi Ssentamu under the house arrest. So you just twisted the information because the mwagala kuwulira abantu kye nabagambye. Flavio yekwanso onkulamusiza omwogezi w'amagye n'omwogezi wa CID ekibuli nkumanyi kuno kwoli atwismeyo atwino oyo ne gundi n'ennanga mbabu mwe eno generation nzibu nnyo. Eno generation nzibu nnyo. Mwakyusizamu katono bwe kati msimanyi tukutte abadde bata officer mission weringi manyi era ba senior serving officers in Ugandan police forces. Please mwebereremu senior serving UPDF officers the indigenous Uganda ne mwebereremu bagenda batta baleko bagenda msimanyi abayekera beba basaba yekera bawa. Remember Museveni yenyini yewandikira abayekera yabateera ona yemba gambye no game tulino gitwistinga tugikyuse ku mukono gwo tugimuddize. Omanyi
bwozanya tiimu ennungi ng'erumba naawe olina okukola formation ng'egenda ku defending ate ng'olumba etya twagala tukubira Museveni mu muzannyo mbagambye ogusooka baguyita surgical operation kati Museveni kennyini akimanyi nti bwe baali baagala okujja previous regime baakuliyetinga ebinja by'abayeekera bingi nnyo kati kyeyakola kino kye bayita reverse psychology kyeyakola kikino ye kennyini bwe yayingira mu kinaana mu nsiko n'amanya nti abantu bonna balwanyi nabo alina okusooka obbajjawo n'akikola successfully n'abajjawo bonna bw'amala obbajjawo ba indigenous Ugandans n'amanya nti kati asetinze ggoolo ye n'agamba ngenda kulemera atya mu bufuzi n'ateekawo CMI ISO ne ESO ISO kyekibiina ky'abambega ekibegera mu ggwanga Internal Security Organization CMI kyekibiina ekibega mu magye poliisi ne military kati ESO External Security Organization sino ESO mwe muli bambega bonna abali mu diaspora ababega abawo obutwa bakola buli kimu n'abo wa report zammwe n'information yammwe bye bibiina ebibiina bino bibega ebibiina bino bikuleetinga abayeekera bikola buli kimu kye bikola kati bakola batya reverse psychology embazzi wano bawulire mutegeere bulungi bakikola bati maana okunywa amazzi bw'ava mu kinaana mukaaga nga amaze okuwangula n'amanya abo mu northern babadde mu police badde mali badde muyinza ntandika bad symbolizing atya bave mentality y'okwagala okuddamu okufuga n'okuvaamu bugumbuli n'abateekamu ekibinja kye kyabayekera kye bayita koni abo mu east ewaali bano bona ba Moses ali bani n'abateekamu lakwena ekyo kibiina ki mu centro najja teekamu bayitongwa najja teekamu n'agenda n'ateekawo n'ekibiina kya ADF kati n'agenda ng'atonda obuyinja bw'abayeekera mpola mpola kati obuyinja bwe temwamanya nti obuyinja bwennyini yabuteekawo kati omuntu mastermind w'ebintu bino abadde ateekawo obuyeekera buno bonna bamuyita Henry Tumukunde mukoddomi we kuba alina oluganda ku Janet ndoza mukiraba omuntu mastermind w'ekintu kino ekirala bamuyita Mugisha Muntu political comments avuga ekintu kino bamuyita Tadikano Kiza Besigye bavuga iki kirabaga we must do surgical operation bana batu bakubira muzannyo gwabwe tubakubira muzannyo gwabwe kati essaawa zino tebalina ideas eziri up to date kubanga tebazirina bali ku old fashion ey'obuyeekera that's why bakutema abantu bijambya eyo fashion nkadde mu nsiko batta abantu it's old fashion batega bomu it's old fashion kuba babikolanga mu Fornasa mu NRA babikola kati bo kye bakola bamba yati Museveni automatically agenda funa abantu abamuwakanya kati nakola ba yina atandika okuliyetinga abayeekera babeeronga bamukolera kubanga yaba facilitating mu mulime kuteekawo bayeekera bamwe do you copy listen do you copy yeekera wabayeekera ng'akimanyi nti bayeekera bagenda kujja n'abeekerawo ababe beba ADF koni ani ndabuno obuyeekera bonna bateekawo kibuule baani bano bateeka bibire byonna abayeekera babe kati mwe abalina ekirowoozo ekiga tuleeta abayeekera tubateekewo already abayabeesooka ddanga gye bali bw'oba gwamu nti mutule mu meeting bagenda okulyamu oluku bakuba amasasi ofe that is the reverse psychology yabadde abakozesa ekintu kino naye omuzannyo guno guli bwe guti although Museveni omuzannyo guno ogumastermindize gubadde successful bulungi naye gugenda kukuddira kubanga tosobola kufacilitatinga bintu bino kati eri abagenda okujja nga baliririo bebagenda okukolako ebintu bino kati gwe muzannyo gwebaga nti tumukubire muzannyo guno gwennyini ye yatwesookayo maaso n'ateekawo obuyinja bwabayeekera nakati akyaba kuliyetinga obuwalamba sima ADF abali emukono wa ayina amapeesa agamuzannyira ebintu bino okitegeera kati bino ebintu bino mulina obiiga nti ono musajja ekimukuumidde bwe butactics obwobuyeekera kuba bomu teekawo abayeekera jjawo abantu jjawo epeesa lino nga lino lijjeewo bw'ojjawo lino obwekininze yono bw'ojjawo kati DP bayina gitwala before ekibiina kya DP kati kambazeewo katono yalina okutwala ekibiina kya Democratic Party before nga nono tannajja ono omusajja ono Mawwa tannajja kye baakola DP yalimu aba strong pillars ez'amaanyi ne bamanya nti omuntu yali yasoma mu namateeka ng'ate alina history wamusi bamuyita Sekweyama ne bajjawo epeesa lya Sekweyama yafiira ku masakawude gwe batega akisire balijjawo okuva Sekweyama lwe yavaawo DP
n'agenda n'ayogeraganya ne family y'Obote ne mukyalo Obote n'abaga ngenda babo kimu kimwagala mujje n'okuvuganya mujja kuvuganya ngenda baleka mukole buli kimu bawe ensimbi ne bajja bwana bagabe gasene mu 7 UPC ne yikawo eno FDC Forum for Denying Change n'agiteekawo nga enefuse nasale bedi ye yekolede opposition ye kati mbasomesa bintu bino mbitegeere n'aleta political commissar okuva mu kinana retired Kanokiza Besigye political commissar ya designing ebintu bino byonna ezo simanyi ready smile campaign bikisime tukole bikisime atanse n'ekibiri byonna bifu oli political commissioner kyobula alwana kati okudda mawu. That's why the media play. If you want to prove this yali ayagadde ko yatuuka time nga yagala kukola ekintu kiriyo n'asindika abaana mu nsiko bagende Congo. Abaana babakwata tebadde babattirayo bonna babattirayo tabogerangako wadde ati amba family zaabwe. Abaana baali ku mulabo abatuufu abaali bagenze nga bagenze kulwanirira ggwanga Uganda babattirayo bonna tabanyegangako. Kati FDC buli avangeri bwafunye misunderstanding mu evinare mwamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno buli averi ngamuteeka eno ne Mugisha Muntu ngamuteeka eno baba baga nti bajja tutegeera kati tukole division tuyawe mu tugende Mugisha Muntu n'akola ekiki. Kati if you want to prove this nti ebintu bino byenjogera bituufu, here is the real point of the evidence. FDC bajja Mugisha Muntu aga nti sikwatagana bano nze vudde mukoze ekibiina ekyange. Kati remember the Iron Lady gwe twalina mu Uganda essaawa ezo ye mukyala abadde ava mu Bukonjo Winnie Kiza nga ne Kadaga yali amutya ng'ensi yonna ne international community etya Winnie Kiza n'amaanyi ge. She was real. Ne bamuswitchinga n'ava eno balina grudges mu FDC ne bamutwala ewaani ne bamukwasa Mugisha Muntu. Mugisha Muntu n'amuteeka awo oyo mukyala yali alina omusango gw'okutta abantu b'Erwenzururu. Ne bamuvunga ne bamuteeka lwamu ensimbi empya n'enkadi n'omusango n'aguvaako. Winnie Kiza n'afa for good. She's nowhere to be seen in any political arena. That's how Museveni wamanijinza okukola ebintu bino mwena mugamba tulina opposition teriyo apart from Robert Kyagulanyi Ssentamwani nope. Tariyo bino byonna bintu bizebebera oyo mukazi naye kenyini ndali mutya Winnie Kiza. What happened to her? Kubanga alina amapeesa ge mumuloza muntu ali mu opposition. Atali mu opposition is among the political planners. Bino byonna bintu by'okutega bomu ebyebayeekera okuwamba abaana okubatta ezo zonna mission bazikola bakyali mu nsiko kati bazikola mu broad daylight kubanga bamanyi tetumanyi kati ffe tubabuusa Kyagulanyi n'agezaako okusika Winnie Kiza ne bamulemesa. Winnie Kiza n'agenda yafa n'okuzika kwaggwa. Bino teryajja bibagamba teryagenda bibagamba teri munabya bufuzi Kampala agenda bibanayizingira simayi blogger tebali yagenda biba nze ngendo bibagamba wano wokka. Bonna ab'amaanyi agenda akwata omukompi gwe janguwa. Essaawa zino Lucyamuzi yalina ekibiina kye ekya CP ne bakijjawo ne bakizingako. Lucyamuzi atulalinga akabuzi akasibe ku ggaali kannakabegera ne bateekawo n'akalula maaso bw'ati nadda bw'ati. Kuba Lucyamuzi mukoddomi wa Museveni gw'osubira tayinza okulwanyisa omwana we gy'afuna akawogo tasobola. Kyokula baganga app kati njala bawo ekifaananyi ekirala. Bwe tutandika people power abantu bangi bayagala batwegatteko okuva mu bibiina ebirala naye nga abasindise nga bambega bajja bangi nenwana n'abantu abo nenkuba UID nenkuba DP single handed kuba nali mbamanyi nembaga abantu bano bonna balina kye balonye bambega. Tutandise nopu baze baagala bifo baze bangi nnyo mbagambye abo bonna bafu batandise okukola enkweza n'okuzimbira ebintu by'emunda mbikubye ebiye byonna. Guess what happened next? Bonna bwe baddukayo nga bamaze okukola obuvuyo badda luddawa. Sibe bali mu red card eyali Kiza Besigye bavuga bakina bosimayi bakidandala bakina bani bonna bebaliyo bonna bebali yabo. Reason being banonya ba political actors baabwe betuyita ba political prostitutes bebakozesa okuzanya emizannyo egyo gyonna. That's when tukyalina obuzibu n'abantu abo. Kati tunuulira abantu abo n'abali bazze mu nnuupu abadduka ne baddayo. Kati ye Museveni kyakola bw'amanya nti
ogenda mufukira ekizibu akuwa ssente n'osirika to reverse you back. Let me take you back. Kyagulanyi yatandika okufuna by-elections n'aleeta abasajja okuva mu Busoga region. Where are they right now? The Kinabaswali, the Kinani, Nagana North in Nigeria. Where are they? They went on abusing him. Where are they? Because they were Babagura. Museveni both them, Babagura na Bamwokyeza. Whenever Museveni bala omuntu ali ku Rio, amugula oba n'amusirisa. That's the system WETWOGERELA. WETWOGERELA. Mwete mujimanyi kati mutuli abantu bali mu red card. Lukwago himself is a used confused person aliao tamanyi kyayagala aliao. He was a presidential material ngera bwe mwamutya kati yafuuka merongoto bulangata bagikyusa eriawo enali nganga endiga gye bagenda okusala ku mawuledi aliao tategerekeka. Tumulaba mu ebintu lenzo nokuza teyasoma bateeka aliao bati bakola bakufuula kintu tunobeerawo nga tutegeera. But I'm not going to be the part of those people. Sisobola kulya mu nsi yange. I won't. I want. And I will speak the truth. So, please be careful. Watch all those political prostitutes. Most especially those who are non-Nubians. All those are political prostitutes. And remember, any person who fought with Museveni in 1980, Gorilla War, and he's still alive and kicking, he's still working with Museveni. Believe or not, because they sit at night and they discussed the next move. That's why now they are spending the huge amount of money of buying each and every one to keep quiet. And don't be surprised, the so-called bloggers, they are trying to gang up to attack me, but I'm ready for them. Yeah. So don't be surprised. Don't be fooled. Don't be lied to that Museveni had opposition previously. No. He's the one creating all those opposition figures. He's the one funding all of them. And he's the one behind all the catastrophes which are taking place right now as we speak in Uganda. So Ugandans, be very careful with politicians, more especially those who have been in politics for quite a long period of time. All they are political prostitutes. They are there for their personal benefits, and they are selling off our nation. And this is my last message. As usual, I've been telling Ugandans that you might do something to hurt someone, but you might end up helping him or her. Ngamba wait. Oyinza okukola ekintu okulimya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Njagala gamba Museveni ne babbi banno mulina ekintu kyemukola indirect nga temumanyi kigenda tuyamba. Kitya. Sijja babosa. But keep on forcing indigenous Ugandans, more especially the girls outside of Uganda. And you take them for jail, that housemaids, or the so-called KADIMA. But at the end of the day, you regret as to why you sent them out of Uganda. I'm telling you, you will regret. Because any girl you send out of Uganda forcefully, when she reaches out of that country, she got no difference between where she is and where she's coming from. So be aware. Nti okola ekintu okusindikiriza abaana bave mu Uganda gwe batwala ku kyeyo naye tomanyi kyokola ate kimanyi logically don't know. Tomanyi kyozanya nakyo. Tomanyi kyozanya nakyo. N'olwekyo sijja barisaayo Bino tamusobola biwulirako TV, teri asobola bibagamba taliyo kujja konzenze. Kaneze kugamba wandikola ekintu okulimya onozika ng'oyambe muyambe kkiriza surgical operation. Mwabali eyo simanyi, don't waste your time ofuna abantu 10 mukole group mu intention yaffe tulina ejjute gundi. Eri ejjute twagala dinyiga live ekizimba kiveemu. Group gundi abantu 10 tugenda kukola ekintu no twagala ejjute gundi liveewo eri nga mulijjawo. Mujja kujjajawo omuntu nga temukutte nako.
Simple logic. Nchiddamu surgical operation bantu 10 temusana kwa bantu 10 mukola ekintu ne muganti ejjute gundi twagala okunyiga tulijje mu kizi ne mulinga ne livana munyiga kyole within a small period of time mujja kwa mayute gonda muganyize ku kyalo ngati wakyali alina kizimba. As simple as that. Tetataga kulekana nnyo. Kubanga yakikoze kuba mu 19 nga jjajjawo ono bakosmasa diebo bali bonna jjajjawo mu agenda tulonda mu muzata babona muzata bagenzi Anas Kalisa bonna bagenzi jo pesa limulimu yera bandi loli mulekana limukolera bote lijja musobosa nga agajjawo ajjawo limulimu moza gundi afudde bantu fudde ngeri ali jjawo kuba yamanyi dibadde limutawanya ngeri jakola mu ebintu na pickingawo no Kizito Lwanga na pickingawo ono Orthodox nampi yajjawo pesa buli pesa lyajja bali mukolera ekintu kimutamanyi kimbadde mukimanyi buli muntu afa aba ina cha benefit nze mbwate wakola kati Museveni keep on selling those goats outside of Uganda. You will regret soon. You will regret. I'm telling you, surgical operation is the answer. As you used to do in 1960s, the same thing we are going to acquire now, surgical operation. We are not going to quarrel with you. There are so many tactics. You think you are very clever, but you are not clever. I'm telling you, you are not clever because you still have the old mentality of killing because you don't want to be advised. May God bless Uganda and stay safe. See you. Today is Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Tusinkane ku Lwomukaaga ku ssaawa zezemu. Njala baagaliza amazaalibwa amalungi agamu Yesu Kristo n'omwaka omujja era mbaagaliza Christmas nga nange munteramu essaala Mukama bankumi atakumira mpeera tujja sinkana nze ndi ready ku kintu kyonna sirina kyentya ndi ready kubanga obulamu bwange nabuwaayo nwanirira bannayuganda nwanirira family yange nwanirira n'enkyukakyuka mu ggwange ennungi ffenna tufokasinge ku bintu bye twogeddwa ne video nno nkulu olwaleero video nkulu buli mujjamu message yo gitwale bantu kumusobola okukola ekizimu kumusobola okunyiga ekizimba kubanga yebo adda akikola gwe wanga abadde akikola mutemusobola kikola ku myaka gyabwe gye balina nga temusobola okuba identifyinga musobola kikola ngono ogenda okuluma omugagga omubba osookera kwa sikaali n'embwa noziwa obutone zivaawo kitegeeza omugagga asigadde eka omugagga ojja mufuna tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biyenje ng'olina dduumu tolwananga na biki simple logic tetwetaaga mbalisi bibiki surgical operation kubanga bonna bakyali bakola tebakulya ssente mugundi yavaamu tebavangamu mwebali bonna mwebali bino byembagamba yabikola naye abimanyi era kati no video bagibaddeko lwaga gunaga kino ekivugando kiriko omuzimu siriko omuzimu ntegeera bulungi nnyo so bana Mukama bankumira takumira mpeera olunaku olungi mweraba Ewaffe Uganda, big up that YouTube channel, subscribe.